بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب النذر. قال المصنف رحمه الله باب النذر. oluvannyuma lw'okumaliriza omulyango ogwogera ku kulayira, olina okumanya ensonga ziringa 3 ku kulayira nga tuggalawo omulyango ogwo tugende ku mulyango ogwogera ku kwetema naziri. Okulayira kuba kugulumiza, kati tokkirizibwa kulayira kitali Allah olw'okuba nti okulayira kugulumiza, tokkirizibwa kulayira kitali Allah, kubanga oba ogulumiza ekitali Allah. Allah yekka yagulumizibwa. Ekyokubiri kyolina okumanya nti Allah tabaraka wa taala yatuterawo enjogera zetukozesa nga tulayira. Oliti yatukuterawo ebigambo byetukozesa, wallahi billahi tallahi. Osobola birayira byonsatule oba nolondako kimu ku ebyo, tekina buzibu. Osobola okugamba nti wallahi nozaako byoyagala, oba billahi nozaako byoyagala, oba tallahi. Osobola okulayira ebisatu oba ebibiri oba ekimu ku ebyo. Allah atunyumiza mu Quran al-Karim, ye nabiyullahi Ibrahim yakozesa watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin. Yakozesa tallahi, watallahi mbalayirira Allah nja kukolera amasanamu gammwe olubwe, nja gakolera mission impossible ebere possible. Yakozesa tallahi, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin. Ensonga yakubiri, so sobola okuba nti bagaye nti olayira Allah noga nti aga Allah, ndayira aga Allah amaki mbw amazima, aga Muhammad ate nabbi tebamulayira sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyokusatu kwe kumanya nti okulayira si nsonga yakusaaga, tugireeta mu kulimba. Buli ogireeta mu kulimba oba weetyabira akalimu obuwuka. Olwaliro tugenda kutandika baabu nadhiri, omulyango ogwogera ku kwetema naziri, nga mu mbeera efaanagana bweti kwe kwessaako ibaada. Allah tabaraka wa taala wampisa mu kizibu kino kyendimu tye nja kusiba ennaku 5, ekyo bayita naziri. Era singa okiyitamu bweno zisiiba zibanga lamanzaani, ziba zikakatako nga lamanzaani. Era ne boofiira awo famire ye ino ziriwa, naziri efuuka wajibu. Allah tabaraka wa taala bwampa kino nekino nti nja kusaddaaka miliyoni ya sente, nakikuwa oba kimaze kufuuka nti ekkakatako. Era naziri tanqasimu ila qismain, eteekulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka ye naziri eri muallaq, esibibwa ku kintu. Allah bwampa kino nja kusiiba ennaku bwe ziti, Allah bwampa kino nja kusiiba ekintu bwe kiti, nja kusaddaaka kino, nja kukola kiyo eki, nja kuweerera mulekwa, nja kuliisa bamasikini. Eyo naziri oba ogisibye ku kyosaba. Omuteeko ogwokubiri ye naziri etali nsibe ku kintu, era nga yesinga n'obulungi eruwa gy'okulembezaayo nti njala kusiba ennaku 5, Allah mmalire ekizibu kino. Njala kusaddaaka miliyoni ya sente, Allah mmalire kino, Allah mpe kino. Eyo yesinga obulungi. So si kuteeka Allah ku nninga nti nange bwankolera kino ntye nga nsaddaaka miliyoni. Era tugenda kulaba hadisi maaso awo nga eyo naziri eyampankuwe nabbi alaga nti si nnungi sallallahu alaihi wasallam. Mmala kulabaako nga nange mmalidde ekizibu kino nsaddaaka miliyoni,
ani gossa kunninga olidde gwe gamba nti ngenda kusaddaaka miliyoni eno Allah nzigirewo kino eyo nayo naziri era tugaye nti yesinga obulungi. Naam. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما أن أعتكف ليلا وفي بعض الرواية يوما في مسجد الحرام. حديث جاسو سوكوليتا يفاكو جنرالي ممكوبا جينو با أمينو أتاقين كودا مكولابواكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساب الواني emunyenye Makka omukubasajja ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abatasiba zikweya omulwanyi namige bobogera nkuba jeno basatu osirikanga busirisi n'owuliriza Umar ibn al-Khattab, Hamza ibn Abdul Muttalib, Khalid ibn al-Walid. Ensi eyinza obutaddayo kufuna bajjeno ngaabo. Bukyamagye gabaawo, bukyantalo zibaawo n'abaluwanyi, bukyansene baawo. Abo abaami basatu balalamu nga bwe mwogera mmwe mu njogera y'ekivubuka, balalamu. Umar ibn al-Khattab, Hamza ibn Abdul Muttalib ne Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhum jamia. Balalamu era ebyabwe tebigwa malojjo oyogera ekyoleka eki. Otandikirewa era oyogera eki. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu eddoboozi lyokka likumala. Bonna adebekalakasi ne babivaako ne batuula wansi. Ddoboozi nga tannalwana. Eyo omusajja wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama enzala yo mu kibuga Makka era yaliko amiri wa ummeeno bagatta ebintu bingi ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bonna Bakuraishi bazaliwa mu kibuga kimu ate bonna bakulembera umma bafiira ku myaka gyegimu 63 ne bagalamizibwa mu kibuga ekitukuvu eky'e Madina. Oyo sijja kumwogerako kubanga tuyinza obutavaayo. Bwe tuba twakogera ku Umaru twetaaga emyezi nga 6 nga buli tujja wano gwe twogerako ogezaako okumuwuliza. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu atuleetedde hadith nga yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam ya Rasulallah kuntu nahayitu an a'takifa yawman an a'takifa laylan wa fi ba'd riwaya yawman fi al-masjid al-haram. Nga sinaakutola shahada nali neetema naziri ey'okugenda okukola itikaafu mu muzikiti gw'e Makka. Ebyo byaliwo mu jahiliya atannatola shahada kubanga bino ebintu byetwogerako Abawarabu baabirina ebimu wadde Obusiraamu bwali tebunnajja era baabirina naye nga bikolemu mistakes. Ne hijja baazirina ne umura baazirina naye nga bikolamu ensobi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'abibatereeza. Kyolamugee nti nalina enniya yange okukola itikaafu lunaku lumu oba ekiro kimu e Makka masjidi. Nabbi namugamba nti fa awfi binadhirika, tuukiriza ennaziriyo kubanga Allah atugamba nti yufuuna binnadhiri wa yakhafuuna yawman kana sharruhu mustatira. Abakkiriza batuufu batuukiriza naziri zaabwe. Omukkiriza omutuufu teyeetema naziri n'agireka mu bbanga alina ogituukiriza. Nabbi gwe kulagira empologoma eno nti awfi binadhirika, tuukiriza naziriyo. Eno hadithi etegeeza ki?
bwabanga enaziri yalina mu jahiliya period atanatoola shahada ate nakyukiriza nga amaze otutoola shahada ate butya gwe gye weetemye ng'olina shahada ekitegeeza nawe onogituukiriza kubanga nadhiri omulimu mulungi. Naam. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. مسجد الحرام omuzikiti ogw'emizizo ategeezaamu ogw'e Makka so si omuzikiti oguli haramu. Ekigambo haramu kirimu emiteeka ebiri, waliwo haramu ne haraamu. Haramu gy'emizizo ate haraamu bye byaziyizibwa. Era mukimanyi nti bwe tuba tusala tugamba nti Allahu akbar, takbiira ey'emizizo. Emizizo kitegeeza ki? Bye bintu ebiri halaali naye nga bw'oba mu kafo akamu ate bifuuka haramu, kibayita emizizo. Bye bintu ebikkirizibwa naye nga ate waliwo w'oyingira ne bikugaana, kubanga bw'omala okugamba nti Allahu akbar, okulya kuba kufuuse haramu, okunywa kuba kufuuse haramu, okunyumya, naye ng'ebyo bw'omala otutoola salaamu ng'ate bifuuka halaali. Egyo bayita emizizo. Waliwo enjalo kati wa haramu ne haraamu. Ate ye haraamu byebyo ebiri haramu olubeerera nga byo tewali kifo kibikyukiramu bakaseera. Kati masjidi al-haram omuzikiti gw'emizizo ogwo ogw'e Makka, era Allah bw'aguyita mu Qur'an subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-harami. Yayawukana Allah yatambuza omuddu w'ekiro nga mujja mu masjidi ey'emizizo ategeezaamu ey'e Makka. Naam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير وإنما يستخرج من البخير. Kajatu mutabani woli generali yazze kati mu hadith Abdullah ibn Umar, second born wa Jeno Umar ibn al-Khattab. Tata yatubaddemu wali kati omutabani yazzeemu agenda tuyigiriza byeyiga ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata yali sahaba n'omutabani sahaba basajja ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ab'okulusegere. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma tugambye ti Nabi yabayigiriza sallallahu alaihi wasallam yaziyiza okwetema naziri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nadhiri. Nabi yaziyiza okwetema naziri. Waqala innahu la ya'ti bi khair. Nawa n'ensonga lwaki atuziyiza temuli mu kalungi. Okwetema naziri si kirungi, si kirungi. Ekyokubiri, abakodo ba ibada bebetema naziri abalina obukodo. Albakhiru omukodo wa ibada amala kulaba nti Allah mpadde ndyoke nsiibe. Bamalira kino ekizibu nti wallahi nja sibe ennaku 3, sibe ennaku 3 omusaba kumalira ekyo. Abakodo ba ibada bebetema naziri. Amala kumpa kino n'ensaddaaka emitwalo 10. Saddaaka emitwalo 10 omusaba ekyo. Shavdaga nti abakodo baki aba ibada bebetema naziri. Yampankuwe butter trade nanga amala kunkolera kino Allah bwakinkolera nga nsiiba. Ne nahyu wano ya karaha kutamwa. Nabbi atamwa okwetema naziri si ya tahrim, kiri haramu okwetema naziri ya karaha.
yakutamwa waliwo ebintu nabbi byatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama nga byakutamwa si bya tahrim nti ekyo kiri haramu wabula kutamwa tinga bolaba omulimu gwa okulumika ogwa hijama yali ayogera sallallahu alaihi wasallama ku nyingize ziri khabith enyingize embi inkamu omulimu nga mubi nateekamu wa kasbul hajjami n'enyingiza y'omuntu alumika naye nga teguli haramu naye lwakuba si mulimu gwavunaanyizibwa ate naddala edda kubanga edda engeri gye bagukolangamu yali nga nzibu ofundako ne leero bateekamu ku sayansi naye edda oluusi basaako mimwa gyennyini akusikemu omusaayi ogwonoonese mu mubiri edda byabanga bizibu ati nga mulimu si mulungi naye teguli haramu siguli haramu naam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وإنما يستخرج به من البخيل eyo ennaziri ekozesa abakodo ba ibada kati naziri esinga obulungi mufo kyokugaa nti allah bampa kino nja siba ennaku 5 gwe siba ennaku 5 musabe kiri allah banampa kino nja kusaddaaka emitwalo 2 gwe saddaaka emitwalo 2 omusabe kiri allah bwangirira bwati njajjira bwe nti gwe sooka ogire bwoti omusabe ekiri allah bampa ezzadde nja kukola umura gwe kola umura omusabe ezzadde bampa omulimo kubanga nowaffe olwaleero abavubuka bangi bambi amaanyi ag'okukola weegali n'okwagala okukola ayagala naye tewali mirimu kyolaba abaana baffe bonna baddukidde bweru amaanyi agakola agayina ali redde okukola ayagala mumalirivu ajja kukeera ajja kukuuma time siwali mulimu okakana Europe America Middle East ate Middle East gwaja bagidde era ne babaga nti abali mu Middle East baddeeka kulabira airport bwejjula Middle East atukwatiridde nnyo wakati mu kutukwatirira nekimaze okuwona mwana tuve mu luloddo soma hadith bismillah عن عقبة بن عامر رضي الله عنه نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه. عقبة بن عامر أمن يغاغا مباتيك يه أبي مسعود. أبي مسعود سي ابن مسعود بالي بابيري ولو ابن مسعود ني أبي مسعود ono amanyaga mapatike Abi Mas'ud Uqbat bin Amiri al-Ansari al-Badiri owe Badiri al-Badiri bakongerako bebaita babadiri baba bamiteeke ebiri olwo Badiri olwoko yalwana otalo Badiri ne obera wo Badiri azaliwa musaza lye Badiri ono azaliwa musaza lye Badiri so sinti yalwana tulifena abalwana otalo Badiri bali bankizo
basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam buli yalinnyako mu lutalo lw'e Badiri yali wankizo. Naam, lumu twaliko mu kitundu bakita Washington mu USA, n'omu ku bavubuka baffe abasiraamu twalinayo dalasa ne tugenda okulya ekyemisana, bamutaramuze natuvuga nitusange mu motoka nkuliga ekigambo nti I served in Iraq. Natugamba nti eyo mugiraba nti yagitambuliramu yaliko e Iraq nga balwana takwatwako, ne waba tadde mulongo parking tewali buzibu. Wali number plate kuliko akagambo nti I served in Iraq. Jangu mpola kali twali tuli awo nga tulifa mu yaffe ate najjajja ayingire mu yiye agende neera ng'omulaba ebiri ku motoka bimufaanana nga byataddeko nti yasavinga mu Iraq, amakulu yalwana wa nga entunula ekulaga nti kituufu yakola ki. Kati omwami oli n'atugamba nti wano ababa n'enkizo, kubanga okwewaayo okgenda mu basajja abo si kyakusaaga. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja be yatwala e Badiri bali bankizo. Era Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu weyabeerera amiri yali asalira salatul janaza nakuba takbira mukaaga eza salatul janaza, batakbira mukaaga. Bwe bamaliriza ne bamubuuza lwaki, aga nti fa innahu Badiri, omugenzi yalwana e Badiri si kirasi za bulijjo oyo gwe mulaba tuba kusalira, twali naye Badiri jeno si wakusaaga. Kati abaala na olutalo lw'e Badiri eyo kirasi above. Lwaki? Embeera teyali nnyangu mwana wange. Isooka gwe gwali gusoose Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutwala abalwanyi. Abakulembedde ennyini si munnamagye, ensonga zibagendako z'amagye. Tewali ne experience nti bwetwali egindi mutalo egindi mutalo egi teri. Yaga nti ffe tugenda n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja genda. Abatiitiizi badduka mu layini baddayo eka. Mu kkubo nga tugenda abatiitiizi baweetera muli ne bateekawo n'ebisonyiisa ebitaliiyo. Mukyala wange mulwadde, ebisolo byange sina gwe mbirekera, ennimiro yange faamu sina gwe ndeka ku dduuka, naye nga byakulimba. Kati abantu abalwa ne Badiri bayita Badiriyun Babadiri. Yono Uqbat bun Amir al-Badiri buzaale, era nga sheekh waffe ayitibwa Abdul Muhsin al-Abbad al-Badiri. Tiyalwana Badiri asibuka eyo. Omu ku basomesa baffe naye naddala nze namusomako emyaka mingi, Sheikh Abdul Muhsin al-Badiri gyali e Madina. Azaala Abdurazaq, Dr. Abdurazaq. Era aboona Babadiri naye bo bayita Babadiri kubanga bwe bazaalwa, so si nti baalwana olutalo lw'e Badiri. Mu bwawudde obugambo obwo era oli bwagamba nti oyo Badiri ng'omubuuza wazaalibwa oba yalwana. Bwaba yasavinga e Badiri ng'omanya oyo jeno high ranking. Abamu botegedde obugambo obwo. Naam, kakati Uqbat bun Amir al-Ansari al-Badiri atunyumiza nti yalina sisita we yali yaleeta nga yeetema naziri ogenda ku nnyumba ya Allah ng'ava e Madina mpaka Makka na bigere. Naye bwe yakitunulamu nga kizitowa kwe kutuma brother we Uqbat bun Amir abuuze Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'agendayo n'amubuuza nti ya Rasulallah, ensonga ziri bwe ziti sisita wange naye ensonga ezitoye. Tugambye nti bwe weetema naziri onogituukiriza. Eno yagyetema. Kale ate alabye ng'olugendo luki? Nabbi n'amugamba nti litamshi walitarkab. Hali atambuze ebigere ewalla yebagala ensolo ye, ewalla atambuze agende ng'amikizinga. Litamshi walitarkab. N'amugattira n'amikisinga asobole okusanga obwangu ne naziri agijjeyo
ate alimu ekukosebwa. Hadithi etegeeza ki nti naziri bwe banga gye weetema osanze enzibu nnyo otukizaako kosobodde haafu endala n'ogireka haafu. Naam. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. حافية oluusi kitegeeza kutambula nga temuli ngatto totale ng'olina kigere kikalu, oluusi nekitegeeza kutambuza bigere. Amakulu ng'engatto omweziri naye nga teweebagadde ng'otambuza bigere. Naam. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب. ekyokuyiga ekiri mu hadith ekisoose kyekyo nti naziri bwe zitowamu tugatta sayidi yonna ne tufuna losses eno n'eno. Ekyokubiri wabaawo ensonga nga ya ddiini ya Buisiraamu tubuuza bali awo. Sisita wono yandibadde abuuzawo ku Batu buna Amiri amumanyi musajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinawo ku irimu si bwe kiri, yamugamba nti genda obuuza omukulu yennyini yabatwa ansa. Naye ffe tubuuza bakola ki? Bali awo. Ne gwe babuuza tabimanyi ng'agaba ansa ng'atabula. Sisita yagamba bulaza we genda obuuze Nabi Muhammad ensonga yange sallallahu alaihi wasallam enaziri yange ngenda gikola ntya. Ebintu babibuuza babisoma so sabawulira obutambi. Nawe akatambi osobola okukawulira. Tosobola kuwulira akatambi gwe. Olina kubuuza eyatuula wansi n'asoma ensonga. Eby'edduniya tubitereeza. Era bw'oba olina ensonga z'amateeka goli kanso. Oba tuli looya nviira zino ensonga njagala balooya abakugu. N'onoonya looya. Ne mutuula n'omubuuza n'ebyeddiini. Atudde ku bodaboda oma kino kiramula kitya? Abuuza ono amuvuga. Kati oba bodaboda naye n'agaba ansa. Abuuza ne gwe babuuza bonna teri ayinza kuyamba munne. Noonya. Oliti olina biliyoni zo nga 8 wala kuzimba arcade ng'oleeta baana bazimba ebiyungu. Osobola okikola? Naye muzimbi ssebe wadde azimba kiyungu muzimbi. Era oga nti wetalina bukugu adde ebbali. Noonya bayinginiya. Ebyedduniya tubitereeza. Toyinza kubanga oli awo n'ogyayo amakerenda n'obuuza wamma wano mmere mmeka. Kisoboka? Era namala okubulira oli dokita gwe wasomerawo obusawo. Naye ebyaffe yenna gwe abamuliraanye awo. Era omugambirangawo nti ojja kunjokesa omuliro leka kumbuuza bintu bye saasoma. Tunoonye ababikugukamu be tuba tubuuza. Sisita yuno atuma brother we nti genda ew'omukulu sallallahu alaihi wasallam omumbulize naziri yange eno ngenda gikola ntya. Ansa yali yabugambo bumeka? Litamshi waltarkab. Agenda mixinga bw'alinnyamu ensolo ye n'avuga bw'atambuzamu ku bigere. Bw'alinnyamu bw'atambuzamu ku bigere. Bw'akowa nga yeebagala. Bw'awulira amaanyi gakomyewo ng'atambula. Naziri eveeyo. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حديث يفاكو عبد الله بن عباس بومبيري بصحابة. عباس tata wa nabbi omuto sallallahu alaihi wasallam nzale ya mu Makka
omu ku bataata be abatola shahada abatonotono mwalimu al Abbas bin Abdul Muttalib. Kati mutabani we Abdallah yatuletedde hadithi nga eriku Saad bin Ubada yali senkagali wa Khazraj. Saad bin Ubada basaadi bangi mu basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam, naye abali e Madina abakulu waliyo Saad bin Ubada ne Saad bin Muadh. Saad bin Muadh yali wa Aus, yali akulira kabira eyaba Aus. Ate nazze wano mu hadith Saad bin Ubada yali akulira ba Khazraj, kabira ebbiri ezaali ez'amaanyi mu kibuga eky'e Madina, nga bebalina sente, bebasoma, bebali mu office gonna ag'ebbeeyi, bebalina mu bufuzi. Era basahaba bano babiri Saad bin Ubada ne Saad bin Muadh bayambako nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku struggle ye mu kitundu ky'e Madina, kubanga baali bakulembera kabira ez'omutawaana nga kabira ezo zibawuliriramu. Kambawo ekyokulabirako, singa omuntu alina ekyettunzi nga kiguza wano mu Buganda n'akitwalira Ssaabasajja n'akisiima, aba amaze okuyitamu. Era tugabuge Ssaabasajja yasiimye tugule kiki ekintu kino. Kati ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Madina, idea n'agiguza abo ne batola shahada baasi, kubanga kabira zaabwe zaali zibakkiririzaamu nnyo. Abo ababiri bankizo, Saad bin Ubada ne Saad bin Muadh, bamuyambako ku struggle sallallahu alaihi wasallam. Ekifaananyi kyenkwadde okitegedde wano mu Buganda Kingdom ng'olina kyoyagala okuyisa kasita Ssaabasajja akisiima, eno oba egenda kumenya mujenje ekalu. Ffe tugamba eki kyokka Ssaabasajja yakoze eki, yasiimye. Ekintu kyo nga kigenda mu maaso. Kati bano bayamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mission ye ey'okuyingiza la ilaha illallah mu kibuga ky'e Madina, kubanga yali amaze okukwata entebe enkulu eno wansi nga kikola ki kiyitawo buyisi. Kati wawulira nga Saad bin Ubada ne Saad bin Muadh. Saad bin Muadh yasooka okufa, yafuna ebisago nga tuli mu lutalo, ebisago ne bitawona, n'afa mangu. Ye yafa mangu oli, ebisago byafunira mu lutalo nga tulwana. Kakati eyo tuveeyo tudde ku Saad bin Ubada gwe tulina wano, kabaka w'Abakhaziraji, era akulira kabira y'Abakhaziraji mu kibuga eky'e Madina radhiyallahu anhum jamia. Yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mange yalina naziri gye yali yeetema nga kyali mulamu, n'afa nga tannagituukiriza. Nabbi namugaa gimukolere. Naziri ya mama gye yakola gwe gituukirize. Tuyigamu ki? Nti naziri singa omuntu afa nga yagirekawo, tulina ffe abaana be, oba bawala oba babulenzi, oba abantu abafamire ye, oba mutabani wammwe yagyetema nga oli maama we oba kitaawe, ogituukiriza. Nabbi namugamba kati gwe omutabani gituukirize. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. توفيت قبل أن تقضيه. النزيد يلي كنينا نافا متنا جتوكيريزا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. فقضيه عنها katigwe jimuliyirire, igwe jimuliyirire. Singa omuntu afanga alinayo naziri mu abaana, maama taata mujimuliyirire. Sente, kusiiba, kusaddaaka, umura, hajji, kuwerera mulekwa, kubanga naziri eba efuuse wajibu, eba ekkakatako. Naam.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله إن من توبتي. كعب بن مالك أتلت حديث عندنا أني نكتوزا نتيكو سيكا فريجي كعب بن مالك الأنصاري من مدينة رضي الله عنهم سيكالي والنبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن مالك يومك بسات الله بايقرأكم القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض. bakensi yebafundirira bali bavubuka basatu oyo omu kubo Kaabu bun Maliki al Ansar Hilal bun Umayya ne Mirara bun Rabi'. Kaabu bun Malik tumulina yagino tusomesa hadithi eddako banna balla babiri mwalimu Hilal bun Umayya ne Mirara bun Rabi', bonna ba Ansari timu ye Madina. Aba basatu betwaye tugende Tabuk, otawule Tabuk, otawule Nabbi sallallahu alaihi wasallam luyasembayo okulwana mu bulamu bwe afe. Yasooka Badiri n'asembyayo Tabuk, lutalo lugalawo entalo zonna. Tabuk wala n'olwaliro wala bwe bagamba mwambale tugenda tusimbula lunaku bwe ruti abantu batya omusana ennyonta embeera mbi ekyokulya tekifunika abantu batya olugendo ne gye tulaga situgenda kukyala ogenza oli muyala lugendo lukutula ate gy'olaga otuukira mu muliro tabu ne beemulula abantu abeemulula bali basoba mu 100 na abantu beemulula bali basoba mu beka mu 100 naye otabo lwagwa ne tudda bonna bajja mu layini okwetondera omukulu sallallahu alaihi wasallam. Sebe waliwo obuzibu mukama wange waliwo obuzibu nsobola okujja nembayambakaawo ebyo nabikugukamu nabyo. Tugenda ne beefuula bize gyobeerawo waliwo nnyo omulimu ogw'amaanyi awo. Kakati mbadde njala basigira ekifaananyi kitono nnyo ku Ka'b bun Malik. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bakumawo olutalo nga luwedde buli ataabadde naffe ajje wano ampe ensonga yasimba layini wajja omwomu kiki ya Rasulallah mukyala wange yali mulwadde nankani tyo nti eddayo eka. Omulala ya Rasulallah kakati nze nali mukosefu nali kamalaria typhoid kale gende naye nga balimba. Bana basatu benkugambye bo tebalimba bamugamba nti ya Rasulallah nze wajjanga omu nze natya nnyonta na njala sayina kizibu. Buli yamugamba ekigambo ekyo nti nze ekituufu sayina nsonga natya lugendo ogira otudde wali abalala gwegenda eka
gwe naawe ddayo eka gwe tuula wali wa ala thalathati alladhina khulifu bali abasatu bwewayawuddemu n'otuuza wali Allah basonyiye kubanga baayogera amazima. ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha wa kunu maa sadiqin abangi mwabakkiza mutye Allah mubeere muboogera amazima. Bo baayogera maki? Amazima nti ya rasulallah si mukyala mulwadde simanye ngamiya zange simanye natya era bo basonyiibwa basatu. Kaabu bun Malik ono yaliko Kaabu bun Malik ne banna babiri Hilal bun Umayya ne Mirara bun Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu. Eno nabuli obugalo bindi kati agamanyo gakwata nga mukwata vaseno wano omulenzi omwakuwulira line-up yaseno yonna ate mu layini ti oyakuba 3 oyo wa 8 oyo ate nakubulira nti bana mu dakika y'ensanvu bagenda kukuba saabu basuka kujjayo gundi balete gundi kyokka nga byakwata mu duniya tafunamu ne ku akhira takola ki. Kati ate tuli ku Qur'an kubanga Allah yatugenda nti wa ala thalathati alladhina khulifu bali abasatu bwe wayawuddemu ne basigaza wali Allah basonyi kubanga bo tebalimba baatya lutalo baatya safari baatya ennyonta ebbugumu okumanya Tabuuku wala natuukawo nejebuli eno wala ku tekinologiya nejebuli eno okuva e Madiina ng'ogenda Tabuuku olama oba ogenda tuka ku boda ya Buyorodani ne Saudi Arabia waggulu eyo katebereza ku bulogoyi kwe batambuliranga olaba oba mu baasi ngerimu ne AC muyimira mu restaurant ne mulya ne munywa mulimu ne AC ne mudda mu AC naye olwo bali mu kasana mwe baayitanga nga n'amakubo tegaliiwo batebereza mateebereze tewali campus naye mwe mugwa mu luguudo lwa kolas teri kannya wadde kahampu neera wala tuli fenna naye ebigambo byali ku basahaba abo abasatu be basonyiwa baba webibonereza ebirala. Abasomesa ba tafsiri bajjagazibwa mu nyaawo naye nga oyo Kaabu bun Malik kwaba bakwata Qur'an al-Karim naba abalina omukwano kuyo buli osomanga aya eyo ng'ojjukira basahaba abasatu Allah tabaraka wa taala be yasonyiwa. Ekyewuunyisa tebajja nga beeteesezza buli omu yajja bibye era baye tebaliraaniganye mu layini naye baga nti ya rasulallah ekituufu nze sina kyenayina naye natya buti nenkwawukanako nga ntidde omusana n'olugendo naki naga nti mujja kunninda mungira mutudde awo. Abannanfuusi bonna ne balimba gwe bazanyirako sallallahu alaihi wasallam kimanyi nti ebyo byomugamba okola ki olimba bambi mukyala yali mulwadde kale genda eka yeno alowooza biwedde kumbi olwo gujja bagedde faamu yo wali tulina kulekera faamu bisolo kale genda eka kumbi abakeneka baali bannanfuusi baali baki bwe twali mu Khandaq ghazwat Khandaq nga tusima ekinnya ekyo endaki era mbeera yemu tewali mazzi tewali mmere musana mungi egunya gunene kuba ekitiiyo goddayo Musa kabe galuwaddayo gukkirira wansi kuba ekiti baatandika okwemulula ayinza ogaa nti kakati nti simanyi ng'ogoddako bagenda ogaa simanyi alazeewa awulidde kwe kussa etteeka ng'atugaana okuvawo nkujja nga tusabye innama almu'minuuna alladhina amanu billahi wa rasuli wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Abakkiriza Allah
abakkiririza ddala mu mazima ddala abakkiriza ddala mu Allah bwe baba balina Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga ennene egatta umma tebavaawo nga tebasabye. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu, paka nga basabye izini, kwe kusiba waawo. Ne bagenda okukebera nga abeemulula bonna baali bannanfuusi. Abakkiriza Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu butuufu nga tasobola kuleka mukulu mu kasana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali mu kasana ento ezimuyitamu ng'ogenzeka, baali bannanfuusi. Jjukira omunnanfuusi alya mu lulime ne mu luzise, akubeera nnyo ku nniyaawo naye ng'aduuyi, akuba kuloozi wano nakulaga smile nga wanaakutamwa. Ffenna tubayina, oluusi ku mulimu, oluusi mu kkubo, oluusi ewaka, wano nga wano naye nga wano ama tukhfi sudur akbar, emitima gye bikweze binene mwanange byekweze wano, nakubikkulirako bwati nagukulaga odduka ne wano ka face nga kuliko ka smile, wano waliwo obusungu. Era okuva ku olwo etteeka ne litandika, teri kuvaawo. Etteeka eryo lifuga ne waba nga ye amir waffe, ne wabeera nga ye imaamu waffe, bwe tuba nga tuli ku nsonga ya umma ennene. Wa idha kanu ala amrin jamiin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Naye si byo bino yakye byaffe ku muzikiti ku kyalo, banange sibatadde teryakkirizibwa nedda seezo. Wano waliwo omwetaavu wa 27,000 tulinawo mmeka, mulindeeko sibatadde ati muwanika. Amurin jami, ensonga ennene egatta umma yonna gye batugaanira okuvaawo. Era mwana nkankubuulireyo ekigambo kimu, mu bimu ku bikufuula okuba nti oli mukozi wa da'wa ali successful, butasibira bantu muzikiti, bantu baleke bagende mutule tusome, temuna gye mulaga. Ani abatadde gwani akutadde hakituula, abantu baleke bagende. Gwe genda tuula mu ffumbiro, fumba, teekamu obutungulu n'akazigo n'ennyaanya, jangu ojjule. Akawooko kakooka kajja basiba waawo. N'ebintu byebafumbye byakonye, temuli kazigo, temuli kawoowo, otukaka tutuulaawo, tukolewo ki? Gwe bagaffe situlaba bintu byayidde nabyo tibyakonye. Ebintu byonna byakonaakona dda, gwe ate otutuuzawo kifuba. Abantu bagambye nti buli yenna ayagala okgenda towanika nkutadde, kati gwe soosootola ekijjulo olabe. Kitumenya nnyo ekyo. Nosanga amasahaba ayomba ku kisembamu tebagala kusoma, nteekawo ddalasa bagenda bugenzi. Bayise baliko obuzibu abagenda, ono omusomesa yaliko ki? Obuzibu. Ffe twagala bintu nga biyidde bulungi. Nina ffe tulwanagana nawe birwanaganya obitegeera. Gwe ate oyagala tutuulaawo, tosiba muntu. Haji gundi ani akutadde? Alabye ng'ebintu by'otujjulira temuli mu kazigo. Allah tabaraka taala tusaasire ya Rabbi. Gwe genda mu ffumbiro, lwannyo mu ffumbiro ng'ofumba. Olidde, inshallah bijja kujja oleete. Ne mu ffumbiro tetubeerayo, ate wala kusosootola, akayimito ebiyidde, ne tuyombesa tusanga ku kyalo nga olutalo luli ku kyalo luli olwo. Imamu agamba nti bala kutula mu ddalasa. Ne bakuyita n'ova e Kampala, n'ovuga emmuuka kilometers 3, olutalo luli ku kyalo luli mu kantu ako. Imamu ngenda mubaleetera wano, lwaki temwala kutula mu ddalasa zange? Tewali bwetaavu bwa kusiba mu ddalasa bantu. Abantu bajja kujja bokka insha Allah biidhnihi tabaraka wa taala. Gwe weetegereze ebintu ebyotusoosootolera awo wakulu. Naye si batadde bantu badduwa Allah baveeko, balina ebirala. Waliwo omusomesa akwata omuzindalo ne tufuluma ne tugenda.
niwawaawo gukwata n'abadde bagenze ne bakomawo. Abadde amaze okuba pikipiki yesimuluzo n'awulira ku microphone naga nti sigundi nti n'agizikiza nadda. Tuli fenna inshallah ateremu bwangu ya rabbi. Kale damu hadithi ya Ka'b ibn Maliki al-Ansari. Bonna basahaba basatu athalatha bonna banna Madina. Naye bo Allah tabaraka wa basasira tebali mu kirungo kya bunnanfuusi. Seballa tusasire. Tebali mu kirungo kya bunnanfuusi. Kya basima tukakagwa. Ebirwadde by'omutima bibi buli yalimu ekirwadde ky'obunnanfuusi tiyasima tukakagwa ku olwo. Yadda ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulimba ng'ateekawo ekisonyiisa lwaki teyagenda mu lutalo naye ng'alimba. Nkugambye wano tebeeteesa buli omu yajja na bibye naye baayogera ebifaanagana nti ya Rasulallah tewali nsonga yaŋŋaana genda naawe na butiitiizi natya buti fulawali olwaliro obunnanfuusi buli mu umma muno. Naye nno bwe tukatemba masheekhe ne gujja bagira akuwa salaamu ne kasimayiro nga wano alina kirala bankwata mizindalo anti jjukira nti ffe bankwata mizindalo ffe tutabula umma. Ffe tutabula umma oluusi nga tukulembeza ebigendererwa ebyaffe nga ffe nze nga nze so si ebya umma ne tutabula. Naam. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع مالي. كعب بن مالك ensonga yamuzitawako nnyo eyo ey'okuba nti yagenda Tabuk mu lutalo naye temanna ziri mu tawuba ye ng'alina essente zagenda okusaddaaka naye nga teyali mufunyi teyali kiki naye ng'ensonga emuzitoyeeko ensi emufundiridde kubanga abantu abalimu kutya Allah tabaraka wa taala bwagwa mu nsobi ezambi limuzitowako. Abatali mu kutya Allah bwagwa mu zambi kirinomo nsi yonna abantu bagwa mu mazambi kati waliwo kyawo ompita mutume oba ndikabona naye abantu abatya Allah tabaraka wa taala teekemu abo bwagwa mu nsobi emuzitowako n'ensi nemufundirira. Nalabanga buli wadda tajaawo batunyumiza omu ku bavubuka mu nsi ez'abasiraamu enkuukuutivu. Jjukira nti ezo ensinga zi Saudi Arabia abantu baayo naddala emabegako eri bwafulumako n'agenda mu nsi endala nga basanga obuzibu bw'amaanyi. Tamanyidde kulaba bakyala batambadde bulungi, tamanyidde kulaba huulira bidongo wano ku maduuka ebimotoka biyitawo tabimanyidde. Basanga obuzibu bw'amaanyi era bajjanga eno tukyali bagamba mwe munaafuna ejja nammwe nga balaba nti okusinzira nga bwembeera bweri buli kanaku olina okugwa mu bwenzi nga ye bwalaba okusinzira nga ennyambala eri mu kibuga nga basanga obuzibu bw'amaanyi. Kati omuvubuka oyo bwe yatuuka eyo n'alemererwa n'aseerera. Bwe yakomawo ku kyalo ng'atya okugenda mu masijidi nti gundi batugamba gundi yakomawo naye tugenda mu wiiki tajja ku muzikiti kiki ate batugamba yakomawo waali awo nti waali neffe tumusanga atuwa salaamu yebika feesi ne bagendayo mumukyalira nga tayala nakuvaayo nga wulira ngaomulwadde naki paka omu ku bamasheekhe baimaamu be ku kyalo bamutuukirira namugamba kiki lwaki tojja ku masijidi gye walaze waakwonoonye kiki namugamba nti bwe ndaba bwe nzija mu masijidi mugenda kundaba ezambire naguddemu gye nabadde ngenze. Ekintisa okujja mu masijidi buli gwe ntunulako bwe nti ndabanga yantegedde nti nabye nakoze gye nalaze kutya kwe kumujjukiza nti ate salatul jamaa era ekyakakatako
ate bagaye salatul jamaa ekuvuddeko Allah akwagala swala zonna 5 ku masjid nasooka ajjanga ku masjidi nga feesi agisibye nga yaga nti ezambi limulabikako mu feesi niye aboononefu omubulira ebyo temuli kantu awaliwo kyawo yagenda dda mpola mu masjidi mpola pako yagenda nga amanyira n'alayira obutaddeyo okugenda mu nsi gye yalimu ensi abantu baawukana mu nsi gye bava bo bali bannaffe badde mbawalabu nga bwajjeeno ayeewuunya n'atakimanya nti omuvubuka oyo nga bw'obirabo ebifaanana asobola okumalako omwaka nga taseeredde wadde ebifaanana bityo omwaka ne gugwa wali nga taseeredde ng'abalaba bambadde batyo abalinako access n'akasente akalina n'abeerawo gumu 2 3 5 tuli fena kati Ka'b bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu obutagenda mu lutalo kyamukuba wala neyetima naziri asaddaako essente naye nga nazo tazirina nakyo nekimuzitowako kwe kugenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah naziri tenfukire naziri nali neyetima naziri okukwaayo ku ssente zange nsaddaake naye ziganye nabbi namuwa ennamula sallallahu alaihi wasallam ati sente zo zisigaze Allah alaba ti webadde oyagala naye tosobola naam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك sigaze sente zo kyekisinga obulungi gy'oli okusinga oziwaayo ate abaana tebalina mmere okusinga oziwaayo abaana tebalina medico okusinga oziwaayo wakati tewali kyakozesa sigaze sente zo amakulu naziri bwejja ng'erimu byotasobola obanga wajeetemera wali osobola kati tokyasobola kasente kakendedde osigaze sente zo okusinga ate okusigalirawo naam قال المصنف رحمه الله باب القضاء نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير nagamba nti neeyama okuwa ku baganda bange sente bwe nazifunira nga tulina obutakkaanya ne baganda bange era ne sibawa ekibuuzo namulwa ntya banoonye bakubanja banoonye otuukirize naziriyo obutakkaanya buli mu birala tebuli mu ebyo bye weetema kubanga bwe weetema naziri ebimaze okufuuka wajibu ekkakatako nga bwolaba esswala 5 oba onyize ne baganda bo bakiki zo zina okubaawo naziri ekkakatako nga bwolaba lamanzaani olina ogisiiba si yakusaaga eteekeddwa okuba nga ogituukiriza banoonye obawe sente zaabwe bazikubanja bw'otaazibawe kati ojazibawa ku kiyama ate eza kiyama bamultiplyinga ziba zizitowa nnyo naam singa muganda waffe omusiraamu agenda mu kyaki ne bamusabira ekikolwa ekyo kimujja mu busiraamu oba kyetaaga mubuuza nniya lwaki yagenze ne bamusabira ekyo kiri haramu tekikirizibwa ekyo kiri haramu tekikirizibwa era kikolwa kikugira ddala mu busiraamu ekyo ekikolwa era bibaawo nnyo naddala bisinga kuba mu bakyala ebizibu bimunyize nanoonya pasita gundi ye ng'alaba nti Allah tamala oba ye tasobola kwesabira ekyo kikufulumiza ddala mu busiraamu kiri haramu tulina okyewala ninga okimayoki olaba abantu babagaana kugenda wa sheekhe kusabira sheekhe asoma Quran sheekhe asomesa eddiini hatta ali ku nkola ya salafu salihin yabatusooka balongo bakugaana kubanga nakyo kyabulabe okugenda obugenzi wa sheekhe akusabire era kyova olaba bonna bagezezaako okwefuula nti basumi basabira abantu eddwa mu busiraamu babuze bubuzi ne babuuza genda weesabire Allah tabaaraka wa taala akulaba akwagala
ate tagaana jangu nsabe jangu nnyonnyolenga bw'oli talika appointment tetalina kota gaali nti bamala kubuuza olagawa oyagalayo ki olina appointment ewa Allah tebiriiyo kigeeti kinene bwekiti kigule 24/7 abamazambi abaddugala mazambi ababono bonna muyingire mujje mumbulire ensonga za tali kumbu ogule suuti yonoogenderamu abadan oba wabbira dda wena n'obulirayo mu mazambi jangu tewali buzibu kati bantu banno baagazaaki banafunga gwe hata oluusi be bakusinga n'obunafu nga gwolikaleko Imam ngenzeyo bansabire njagala tewaliyo wangi ngenzeyo bansabire njagala kalulu mbagala mu kalulu ate bwe kiba ekyo obululwani abugaba Allah tabaraka wa taala bitebikirizibwa kabonero kabi era kyabulabe kubula kwennyini kubula tuli fenna bakuganye kugenda wa seeka bakuganye kugenda wani wa seeka ng'ate oleeta bali eri nam omusiraamu alina shahada waba tasaala akakatibwako okumusaalira ng'afudde omuntu atasaala ateekuliramu emiteeko ebiri waliwo abantu abatasaala naye nga esswala bagiwa ekitiibwa n'abasaala babawa ekitiibwa naye nga bugayaavu olw'obugayaavu nga balina obugayaavu oyo abeera musiraamu era asaalirwa ne wabeerawo abatasaala nga n'esswala bagivuma n'abasaala esswala ebyokusaala nabivaako kati wavudde wano n'ogenda ku muzikiti okomya ofe n'enjala etuluma kati ova kusaala yakiranzi nze ng'ombulira ebyo n'ekikomando kitumye okugula kati ova kusaalamu kyomu esswala nabikola ki oyo aba avudde mu busiraamu era titumusaalira kati bamiteeke emeka waliwo omu nga tasaala lwa bugayaavu era abo batasaala olw'obugayaavu abasaala bawa ekitiibwa era waba abeetabyemu ba ku mukolo ate naye asaala naye oli gwe nkugambye owookubiri ne bwe mba naye ku mukolo nalaba makanzu tayinza kutya ku baseeka atuula wali mugende musaale tombulira saleso kukyamusaale mwali mufunye eki oyo aba avudde mu busiraamu dhalika biannahum karihu ma anzala Allah n'olwensonga eyo batamwa ebyo Allah tabaraka wataala byassa zisala azitamwa fa ahbata a'malahum Allah musazaamu n'emirimu gye naam Imam nsaba kunjabulira ku kulumika okwa sharia n'okulumika okwa shiriki eddiini yaffe ey'obuyisiraamu erina emikolo mingi nga abasamize nabo bagikola era nga bisembereganye era tutiira abatasomye bulungi busiraamu ng'ate basiraamu abatasomye bulungi ddiini bayinza obimiikisinga egyo giwerako emikolo mingi giwerako mugyo mulimu enzijanjaba ey'okulumika alhijama ihtajama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabi yakozesa nnyo enzijanjaba ey'okulumika yagikozesa nnyo era nnungi obwemmanyi wano mu Uganda Sheikh Umaru Siddiq Ndawula gwe manyi yakozesanga nnyo enzijanjaba eyo ebuwalabu eyo naye nze sigikozesangako naye yakikozesanga nnyo ey'okulumika omusaayi guno gwe tubeera nabo mu mubiri bwe gulwamu gwonooneka gukaddiwa nga gusaana kutoolako omubiri guzimbe omupya naye olwokuba tewali sipeesi guli gujjuddewo tebazimba mupya bwe gugenda gukaddiwa gutandika okukola bukulooti Allah yakola okulumika baba balumika omusaayi omukyafu ogukaddiye gwe gufuluma era guba gwa reading gugenda na mu bulaaka
nga gukutte n'ebitoole guti. Kyova olaba omukkiriza akubirizibwa okukola ekimu ku bibiri, okugaba omusaayi oba okulumika. Ekimu ku bibiri olina okikola. Okugaba omusaayi gye bagabira bagutooleko gwo gujja zimba omulala wajja oguli mupya oguli energetic. Ya ima okulumika kirungi nnyo. Okugaba omusaayi Obusiraamu bukikubiriza. Anno wano ofisi ga tutuli bana genda e Saudi Arabia bagaba omusaayi, ffe tuli mu muzanyo. Twava ne tugenda e Saudi Arabia okusoma nga situmanyi na group ya musaayi ze tulina eri kyekisookerwako ne ku ndagamuntu yokabaako, kubanga bakimanyi ssaayo n'ogaba buli kaseera. Kati ogenda okulaga endagamuntu nga bategedde group yo. Era ndagamuntu yange nkyagina gyeri eka gye nasomerangako kuliko O+. Mbuza O+ bye biki? Tiye group y'omusaayi go. Group y'omusaayi bye biki? Nti mwe muvaawa. Eri waabwe kiri ku mutindo gwa waggulu nnyo okugaba omusaayi. Kati batogabye olina okulumika. Ebitali ebyo kwe kubeerawo omutwe gunumirira lumirira, omutwe gunumirira oluusi gufoosinga ne guyita ne mu nnyindo, oba oliawo ne gukungumuka bwe guti nga gwagala kuvaamu. Bakulyetinga space eri munda bazeewo omulala, guno gukaddiye gwenda tukosa. Tuli fenna kati kwe kulumika okwo kwe yakolanga sallallahu alaihi wasallam. Byawukanira kubanga okulumika tukulina eno mu la ilaha illallah, n'ab'ensaasi bakulina bifaanagana. Era bonna bajjamu musaayi mubiri naye bali ne bakulaga muvuddemu akagere k'enkoko naye yabinankani omukira gw'endiga ejjirita emisumaali mbu bivudde mubiri gwo. Tuli fenna songa ekituufu bitoole bya musaayi babitandise okwekwata. Eweewuunye omutuufu teguvaamu, mufulumamu mubofu. Balumika mu nnumika 3. Waliwo ennumika nga bagenda kukola ku mutwe gwokka koota, ne bawa ennumika nga bagenda kukola half okuva ku mugongo mpaka ku mutwe, ne wabalawo kilo okuva ku mutwe mpaka ku bigere eba kilo. Buli w'okyusa sente nga zikyuka, buli w'okyusa sente nga zikyuka n'obudde bw'omalayo. Naye nga nzijanjaba nnungi nnyo. Owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nzijanjaba ye ey'endwadde ez'omu musaayi. Yali nzijanjaba ye ey'endwadde ez'oki? Ez'omu musaayi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali nzijanjaba y'ebiwundu, nabeera n'enzijanjaba y'endwadde ez'omu lubuto, naba n'enzijanjaba y'endwadde ez'omu musaayi. Endwadde z'omu lubuto yaziwa asaali, kunywa asaali mu bungi nga tayokya, tumutadde mu kintu kinna n'omunywa bunywi bw'oti asaali. Omubisi gw'enjuki asal, lwakuba ate bamwagukyupula. Kati ayogera ku asaali omutuufu atakyafunika. Kati baleeta simanyi bino ebikota bula omwenge, simanyi buloddo, simanyi. Naye bw'oba ofunye asaali omutuufu ddagala nnyo mu ndwadde ez'omuki ez'omu lubuto. Ebiwundu yenzijanjaba bajjajja baffe gye batujjanjabanga eryantonde. Eriggwa lyagenda nerifumita n'owenyera wiiki nnamba toyagala akulabe oyita eri, bwerabanga jangu nakutuuza eno kugulu nakuteeka ano ku kyoto, nasigawo omuzigo gw'enjuki ng'ajjemu eriggwa, n'ateeka omuzingonyo mu kyoto n'asembeza ku kiwundu, omuzigo gw'enti ne gusaanuuka, n'ogenda ne weebaka. Enkya ng'ozzeeyo mu kiseera kusamba kapiira. Eyo enzijanjaba y'ebiwundu, kubanga baafunanga ebisago mu ntalo ng'ebiso biriko obutwa. Babanga basajja si bakusaaga. Baba n'agenda mu lutalo ekiso kiteekako obutwa, obusago bw'emisota, obusago bwa sigga, kasitofu n'akawundu ne bwe kaba katinyanyo yo mumaze ne wanebaka ennaku ezo ajja kuzimba emizwaya bike.
nga banguwa okwokya ebiwundu ebyo, omuliro ogwo gusika ebyayingidde ne bikomawo ne bifulumaawo. Kati enzijanjaba ey'omuti enjokyo ezimu ku nzijanjaba za Nabbi sallallahu alaihi wasallam ez'ebiwundu, omusaayi hijama, then olubuto, endwadde z'omu lubuto munda, asaali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali medical doctor, nga twagenza awo walina enzijanjaba ezitagambiika ez'omutawaana. Era Ibn Qayyim al-Jawzi n'atungira ekitabo At-Tibbu Nabawi, enzijanjaba y'omukulu eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kitabo kirungi nnyo, kiine ewange, enzijanjaba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwakuba ya miteeko ebiri, waliwo eri spiritual, ayo yakukunyonyola na bigambo, wallahi jamaa ntya Allah, soma ku Qur'ani eyakunyonyola na kiki. Then wabaawo eri eyaddala eno enyama n'emasone n'amagumba. Naam, ekibuzo ekisembayo sebo. Nagamba imaamu embanga nafumbira omwami nga si musiraamu naye n'amala n'asiramuka, oluvannyuma n'agaana okusaala, nzikirizibwa okumweyambulula. Ekisooka tofumbirwanga, ani yabawoowa? Gamba nabula newaggula n'omusajja atali musiraamu, kubanga tewaliyo muwalimu sheikh, county sheikh wa district of akkirizibwa kutuula mu lutuulo olwo awoowa abantu abo, tekikirizibwa, wabula n'omusajja nga si musiraamu, n'okoddalu. Ekyokubiri, waba atodde shahada n'agaana okusaala, oba oseseetudde ekintu kinene, oba osobodde omugjayo eyo gy'abadde n'atuuka awo, gumiikirizamu ne kano kajja kujja. Kubanga kiri kyekibadde ekinene, kiba ng'omuvubi okujja ekyennyanja mu nnyanja n'akissa mu lyato, omulimu oguddako oguba kaleko okusinga gulwa kijjikayo, okukijjayo mu mazzi okitajja kusaaga, naye osobodde okijjayo yonna mu bwagaagavu bwaki bw'ennyanja ne kiyingira eryato lyo. Tusuubira newaddako tujja kitwala. Okyetaaga okumanya approach, lwakuba mu byonna tolina kusula naye, tolina kusula naye wadde okuwangala naye. Titulina abaana twazimba n'amaka, ebyo bitono kukuba nti osula naye n'ojoga Allah ekiro. Amaka kantu katono nnyo, amaka tebakutiisatiisa nga mwana wange n'amaka, kantu katono nnyo. Ojemere Allah olw'amaka. Kati obuzibu obuliwo ate awo olina okuvaawo, kubanga oyo si balo. Ate olina okugenda mu basomesa b'eddiini bakuyambeko, kubanga wavubye engege ennene mu nnyanja ate emye kuddayo. Bano simanyi omukyala nze namukyusa, ebyo olina omukwata obulungi aleme kuddayo. Kibi nnyo mmala omuyambako n'atoola shahada ate nagyalutadda, amaanyi go gaba gafiidde bwerere. Omuvubi ekyennyanja kye bwalaba tebakiguuze nga kinaavunda ng'akyokya, akifuga ekyennyanja ekiki naye mmali eteyonooneka. Amaanyi ge yakozesa eri tegaleme kufa. Temulyangako ku byennyanja bikalu, bw'alaba muganya okikigula mu bubisi ng'akifula omukalo, paka we mulijja mukigule, amaanyi ge galeme gendera awo. Omuntu wamutooza shahada n'omujja gy'omugye n'atuuka ate omute addeyo alutadde, mulwaneeko. Twalina omu ku bayizi baffe namusanga Johannesburg eyo, yawasa bali abakyala beeri, n'amusiramula n'amuwoowa naki, kati ajja amugamba nti ngenda kukola ki kuwoowa mukyala wakubi. N'amugamba nti woowoowera nga nzirayo mu ddiini yange nga nkuviira. Tulina abaana babiri, ngenda n'abaana bange, ne mugamba nti kaakati nno
gwolwokuba oyagala kufuna ekinyumo ky'abakyalo mu 2 3 tufune bamulutadi 3 omukyalo oli n'abaana baffe bameka mbugwe olw'okwagala kwegazanya kati gwe ebyokwegazanya byetugenda okusazaamu tusobole okuba nga tulwana ku peacemaker ziyeme ku lutadda kubanga wanaabatwala wenasoma ddiini ya mama waabwe kakati imaamu omukyala namaze n'omukakasa oli ne famire emanyi nti tetunnagaana naye sooka otunene wano kubanga bali abantu beera entegera yaabwe endala si be bannayuganda nti akutiisa butiisa ebyo agenda yangankenyi nti ebyo nga bwabyogedde agenda bikola agenda kugenda ateeke mu mateeka nga siddayo kusembera bwali n'abaana abatwale nugagwe wamusiramula walekawo abafa abasiraamu n'otuusa oli kati nywera ebyokwegazanya byogenda okukola ki kubanga okufuna bamulutadi 3 mbugwe olw'okuweyagala mukyala mulala kiri katukireke tusobole okubanga abantu bano tubayambako basigale mu la ilaha illallah abaana bo baleme kuzaala bazzukulu nga bamulutadi kubanga omwana wokulutadda manya olululi olulamba n'abazzukulu bo n'abalivaamu namba 2 n'abazzukulu namba 3 naki bonna bamulutadi sallallahu tusaase ya rabbi wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته